Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako olunaku lw'oleo ne beetunuulira ekiwuka ekyo kiyitibwa ekiku. Ebiku oba ekiku bwe kityo bwe kifaanana abalina olususu olunafu ebiseera ebisinga singa olumibwa ekiwuka ng'ekyo kati ng'ekyo kiyitibwa ekiku ojja kuzikuka nga we kirumye wazimbye akatuututtu kiyitibwa ekiku. Ekiku ekyo waliwo wano omunnaffe yambuuzizza ekibuuzo nga mbuuza nti ebiku okubeera mu maka nga biyitirivu naddala mu bisenge by'abaana mu buliri kiba kitegeeza ki nti tekiba kibi? Era n'ombuuza nti bijja bitya ewaka kuyingira mu nnyumba. Ebiku bino kisookera ddala buli w'obiraba ewaka kimanye nti ewaka awo wabeera wakyafu. Naddala eyo gy'osinga okubiraba ky'oba olaba nti bibeera nnyo mu bisenge by'abaana abato. Singa ewaka mubeera nga mulinako ebisenge by'abaana wamu n'eby'abakulu bitera nnyo kubeera mu buliri bw'abaana abato. Naddala mu bufaliso obwo obukaddekadde obuba n'obutulituli ebiku ebyo byekwekamu nnyo mu buddeeka naddala obw'ebibaawo n'obw'ebyuma. Ebiku ebyo byekwekamu nnyo naye ng'ekisookera ddala ekiwangaaliza ebiku ebyo mu maka oba mu bisenge ebyo buba bukyafu. Gwe fuba okulaba ng'olongoosa ebisenge ebyo, obuliri obeere ng'obuwuza obeere ng'obufaako. Abaana abo abafuuka beera nga ebikunta ebyo obyoza obyanika buli kanaku. Ebiku ebyo ojja kuba obirwanisa tebijja kubeera nga bibasumbuwa. Kati ekintu ekirala ebiku bino bijja bitya ewaka? Ebiku bijja bulungi nnyo ewaka. Abantu ffe tubitambuza okugeza bw'obeera olina abaana bwe bagenda ku masomero bwe bakomyawo obuliri buno kiba kyangu nnyo okukomezaamu ebiku ebyo oba essuuka oba ka blanketi biba bijja kugiramu abireeta ewaka. Ky'oba olaba nti kiba kirungi nnyo omwana ono ng'akomyewo okuva ku ssomero temuyingiza bikunta ebyo by'atwala ku ssomero oba ssuuka asooka abiteeka ebweru. Ebintu bwe bityo bibabeera beewala okubeera nga babiyingiza mu nnyumba. Ekintu ekirala ebiku bino ekibireeta ewaka osobola okubiggya mu takisi. Takisi ezisinga zirimu ebiku bulungi nnyo. Takisi ezo enkaddekadde emitto munda nga mikadde mikyafu girimu ebiku bulungi nnyo nga bwe mbagambye nti byagala nnyo ewantu ewakyafu. Kati mulimu emito gya takisi emikyafu. Takisi zibeeramu nnyo ebiku kati osobola ogituulamu ne kikuwalampa ne kigenda ku ssaati oba ne kibeera mu mutwe n'okitwala ewaka n'okiteeka mu buliri oba n'okiteeka mu ngoye z'osudde wansi nga weeyambudde ne kinoonya we kidda okkakkana nga kifunye we kyesonseka ne kibiika ne bitandika okwala ewaka. Takisi nazo zirimu nnyo ebiku era mmwe aba takisi mulina okufuba okulaba nga takisi zammwe muzirongoosa. Emitto mubeere nga muteekako obuveera kiba kikulu nnyo. Ekintu ekirala ebiku bino gy'osobola okubiggya mu makomera gye basibira abantu. Ebiku biyitirivu nnyo mu bifo weebityo. Ebiku n'ebiwuka eby'enjawulo ebyo ebitera okusumbuwa abantu mu kkomera kiba kyangu nnyo okuggyayo ebiku. Ky'oba olaba ng'omuntu abeera avudde mu kkomera oba oteekeddwa okunaaba eddagala. Ekirala engoye zino olina kuzisuula z'oggiddemu okuva mu kkomera oba olina ozireka bweru ne zibeera ebweru enkuba n'ezikuba omusana ne guzookya nga ziri eyo bweru. Ebiseera ebisinga tuba twewala ebyo ebiwukawuka ebitera otusumbuwa nga biyingidde mu nnyumba. N'ekirala n'abantu bennyini bano abakukyalira basobola obbireeta bulungi nnyo. Bano abeera bajja ne bakukyalira oba ne bakyalira abaana abo ne bayingira mu nnyumba mu bisenge byabwe ne beebaka mu buliri kiba kyangu okuleeta ebiku. Kweggamba okutwaliza ewamu ffe bennyini abantu ffe tubitambuza okubituusa mu nnyumba omwo. Kiba kizibu nnyo okugamba nti ekiku kijja kuva eri kijje mu nnyumba. Kiba kizibu naddala ng'omanyi nti tolunda mbwa, tolina pusi, tolina bintuntu ebiyingira mu nnyumba ebiseera ebisinga. Ate ebyo ebintuntu bisinga kutambuza nkukunyi naye ebiku ffe tubitambuza okubireeta ewaka. Bano abantu abeera bakukyalira ab'enjawulo n'ebyo bye nkubuulidde eby'enjawulo gye tutera okubiggya. Kati ebiku bino biba bikulumbye ewaka olina byegobako otya? Naddala gwe yambuuzizza ebiku bino olina byegobako otya? Naddala mu bisenge by'abaana we wasinga okubeera ebiku mu buliri bwabwe. Kati bw'omanya nti ennyumba yange erimu ebiku ky'olina okukola kugifuuyira. Noonya abafuuyira ebiwuka ebyo, abafuuyira ebiku babeere nga bafuuyira ennyumba yo yonna. Buli wamu bafuuyirewo naddala mu bisenge ebyo. Okufuuyira ennyumba mu bisenge ebyo owali ebiku owali obuliri kye kisingira ddala. Ekirala okufuuyira kusobola obutabimalaamu ne bisigala wansi eyo mu bitanda wansi. Kyandibadde kikulu nnyo obuliri obwo musobola obbufulumya ebweru
omusana ne gubeera nga mubyanika ebikunta nga mubyanika sinakindi nti musobola n'obbirekayo ne bisulayo muba nga muli mu kikomera musobola obbirekayo ne bisulayo naddala ebikunta ku ntebe eby'abaana ebyo ebikaddekadde musobola obbireka ebweru okumala nga wiiki nnamba kuba bye bisinga okubaamu ebiku obufaliso obwo obutontono obwo obukadde ebikuntakunta bupiropiro obukadde ebyo ebintuntu ebyo bye bitera okubeeramu ebiku nga bwe mbagambye nti kye muba mulaba nga bisinga kubeera mu bisenge by'abaana n'olwekyo mufuuyire ebisenge ebiku mujja bitta ebikunta ebikaddekadde mu bifulumya ebweru byakibweko omusana kuba ebikube oluvannyuma mujja kubizzaayo ebiku tebirina nnyo buzibu ekyobulabe kye birina nti bibeera bitunuuna omusaayi kikuluma ne kinuuna ne kikkuta ne kibiva nako naye nga tebirina nnyo buzibu obwakungula buli w'obeera omukyafu obeera obiyamba okubikuumira mu kisenge omwo oba mu buliri omwo n'olwekyo olina kubyegobako ng'ofuuyidde ebisenge obuliri mubeere nga mubwanika mubeere nga mubwoza kwegga mubeere nga mufaayo mujja kubeera nga mubyegobako bulungi nnyo bwe kityo bwe kiri kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba